In regards to the vulgar music, just watch this piece because it's too much. It's too much. Oluyimba lwaffe yatadde waluwulidde. Tolwogerako. I don't even want to pass it through my mouth. Tulina abaana bamaama nolaba nga abantu bakola video kituufu ffe nga ffe tetunatunulira abantu nti kubeera nti tufuuse ekisekererwa ffe nnyini twefudde ekisekererwa. When you happen to listen to the music abantu gwe baakolanga ng'omuntu ne waaba awemula wano waliwo abakadonkamu nga bawemuzi nambeemu naye nga basabika tusabike ku bigambo. So for the artists abali eyo ng'olowooza ojja kujja oyimba oyo ne industry yaffe, this is the time. We are tired. Industry mugiswazizza. We are so embarrassed when it comes to music are trending right now. That one, watch this piece. Mugenda kola mutya okutereza music industry ono kuva emabegako awo nga tukyalina Minister of Ethics Father Lukodo industry ate yalinga eyali eteredde mu line but now tulowooze nti Minister wa Ethics yeesuuliddeyo gwa nagamba ekyo ebigambo byenva okwogera some few minutes back. Just watch the space, you will see what is going on.